Mwebale nnyo okutuwagira. Leero lunaku tuli mu weekend, amawulire getutera batuusaako ku weekend. Nabagambye okusinziira kusaba kw'abangi, abantu batusabye tubeere nga tubateerako amawulire ag'enjawulo ng'oggyeko ag'ebyobufuzi ku mikutu gyaffe. Joseph Tamale Mirundi, ssaako Tamale Mirundi ku Tamale Mirundi official, ku YouTube Joseph Tamale Mirundi ku Facebook. Bibadde biwoobe, kubadde kukaaba, kubadde kwazirana oluvannyuma lwa kooti ewadde ensala mu musango gw'abaagobwa ku ttaka ly'e Lusanja n'ekakasa Medard Kikyoncho nti ye nannyini ttaka omutuufu. Omulamuzi alagidde bonna abali ku ttaka lino okulivaako mu nnaku 3 zokka n'amayumba bagamenyewo bwe balemwa bawannyondo ba kooti baakubasengula ku kifuba. Abantu 147 abalina ebibanja n'amayumba beekubira enduulu mu kooti nga bawakanya Medard Kikyoncho okubagobaganya ku ttaka e Lusanja. Bano bagamba nti Principal Batebereho yabaguza ebibanja ku ttaka kwe bali, wabula omulamuzi Taddewo Asiimwe mu nsala ye yategeezezza nti yabaguza teyalina buyinza kutunda. Ensala y'omulamuzi yasomeddwa omuwandiisi wa kooti Flavia Nabakooza ku Lwokutaano. Omulamuzi Asiimwe ng'awa ensala ye yategeezezza nti abantu bano newankubadde baagula ne ssentebe w'ekyalo n'abateerako omukono ku ndagaano baabuzaabuzibwa. Baategeezezza kooti nti ettaka kwe baali liri Ssekanyonyi kyokka Kikyoncho lyabagobako lisangibwa mu Kyaddondo Block 26 Poloti 671 Empereerwe nga yaligula mu mwaka gwa 2013 n'amaliriza okulisasula mu mwaka gwa 2016. Kikyoncho yabadde asabye kooti eragire abantu bano bamuliyirire, kyokka omulamuzi n'agaana ng'agamba nti bwe yeetegereza abantu bano tebaasoma, baabuzaabuzibwa ate amayumba ge balina ku ttaka lino gaamenyebwa. Kikyoncho yategeezezza kooti nti bwe yali agula ettaka lino yasangako abantu 17 n'akkaanya okubasasula. Kwabo yasasulako abantu 13 era yali asigazzaayo abantu 4 era nga mwetegefu okubasasula. Ono omulamuzi yagambye nti nabo teyandibasasudde kubanga baagula mu bukyamu, naye yali akoze nabo endagaano, kale nga tayinza kubeefuulira. Yalagidde abasasule mu nnaku 3 zokka. Kyokka ng'abawa omuwendo gwa ssente gwennyini eziri ku ndagaano kwe baagulira. Mu bye bagenda okusasula kuliko Nsereko Madiina, Fred Kanyike, John Kirabira, saako ne Povia Nannyanzi. Omulamuzi yagambye nti omuntu omutuufu yalina okutunda ettaka lino yali Paul Katabaazi Bitabereho eyalina powers of administration era ono ye yaguza Kikyoncho. Abantu abamu baazirikidde mu kooti nga bawulidde ensala eno, abalala ne batandika n'okwekalakaasa nga bagamba nti tebagenda kuva ku ttaka lino. President Museveni, president w'eggwanga lino, naye yagendayo. Enkaayana zaasajjuka mu Septemba wa mwaka 2018 nga Kikyoncho amenya amayumba 305 ekyawaliza President Museveni okusitukira n'atuuka ku ttaka lino ng'alina omulamuzi w'akakiiko akakulira okunoonyereza ku by'ettaka Catherine Bamugemereire. Akulira akakiiko akabuuliriza ku ttaka lino mu ggwanga. Museveni yalagira abantu bano babaweweema we banaasula n'okubawa emmere. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bagenda bakyalira abantu bano n'okubatwalira ebintu ebikozesebwa mu kuzimba ebyasimbibwa mu bulamu n'ebiyambisibwa. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bagenda bakyalira abantu bano n'okubatwalira ebintu ebikozesebwa mu kuzimba n'ebiyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo, nga mwe mwali omukulembeze w'ekibinja w'ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi. Wano nno kooti yakawaŋŋamudde bwe yakwasizza Kikyoncho obwannannyini ku ttaka era n'alagira abaliko balyamuke mu bwangu singa aba tebalyamuse mu nnaku 3 babeere ng'ennyumba zaabwe zikoonebwa. Ono kyaleetedde abantu okuzirika esaako n'okwazirana n'okukaaba nga tebamanyi wa waakudda. Ekibuuzo, President Museveni ne Kikyoncho ani yasinziza munne amaanyi? Tukyakuleetera amawulire amalala ku mukutu guno lyeryo eribadde likwata ku ttaka ly'e Lusanja.